Mu kitundu kyaffe kino ekyokuna twongera okubeera nga tutunuulira engeri Paulo Muwanga gye yeeyisangamu naddala bwe yabeerera chairman wa Military Council ssaako ne Vice President. Paulo Muwanga yali musajja mugagga era nga tatya kukyogera era ng'olunaku lumu Pulezidenti Binayisa bwe yamugya ku kifo ky'obwa minisita w'ensonga z'omunda, Muwanga yagenda ku bbaala ya Nile Mansions n'ategeeza Lutalindwa nga ye bw'atazannyirwako kuba si mwangu. Era n'ategeeza nga ye bw'alina ettaka okuva e Katwa okutuuka ku Kulokotawa bw'atayinza kumala gazannyirwako bwenkanidde awo, era n'akakasa nti Binayisa ajja kumutegeera kikyali. Era gye byaggweera nga Muwanga yeekobanye ne banne ne bamwamula ku Binayisa ku kifo ky'obwa pulezidenti. Ku lunaku gundi Binayisa lwagoba Oyito Joka n'amuwa obwambasada. Omwami omu yajja najja n'atugamba, yatugamba olwaleero Oyito Joka bamukyusiza nti naye mwekuume ebinaadirira enkya, nti mulinde ebinaadirira, nti mweteekateeka ebinaadirira wano. Naye that very night Oyito Joka najja ne Muwanga, baatambulanga n'abasirikale bangi. Kati Muwanga n'agamba, Oyito Joka n'agamba abasirikale nti baali awo baali bangi, babeeranga bajjudde awo mu longi Nile Mansions. N'abagamba nti mmwe muterere, timubaako mutawaana gwe mukola, you just keep discipline, nga yababuulira. Kati Muwanga ye n'ababuulira openly nti olwaleero Oyito Joka si y'anaagenda, Muwanga y'anaagenda. Binayisa y'anaagenda. Ti Binayisa y'anaagenda, si Oyito Joka. That very night. Tugamba kiki? Kati ndiidi kumakya twali awo tugenda okulaba, essaawa zaali nga 3, waliwo Major Agwa Francis, yali director wa military intelligence, najja n'abasirikale baali nga 6, n'alinnya waggulu, ne balinnya mu lift. Bwe balinnya mu lift, tugenda kulaba from the lift up, bajjayo ne Minister wa Internal Affairs Dr. Kunuuka, ne bamugjayo n'ebipapula ng'akutte epapula bw'ati, ne bamufulumya, ne bamutwala ebweru. Baali bakamutuusa ebweru, bakafuluma bwe bati, tugenda kuwulira essasi lyavuga limu bwerere pa! Twavuga essasi limu ne tudduka. Nze naye kweka mabega w'ebbaala, bannange abamu ne badduka, abamu ne badduka mpaka wali ku helicopter we landing, ne bacrossing even ku Crest Towers. Olwo batidde nga bamanyi nti mutawaana guzze. Olinga bwe yabadde atugambye nti mutawaana gujja kujja. Nze ne neekweka mabega mu bbaala. Kati Muwanga najja, kumbe Muwanga yali waggulu. Yali asigadde waggulu. Muwanga najja wansi. Incident eri emaze kubeerawo. Incident eyo kubeerawo, baali bakubye muwala waani wa muwala wa Ngobi, Mathias Ngobi. Mathias Ngobi yali kwedda minisita mu Obote 1. Omuwala we yali akyadde ewa Dr. Kunuuka, akyalidde abawala ba Dr. Kunuuka. Naye omuwala oyo yali afulumye ng'alinga agenda ebweru. Kwegamba abaana abaakwata Dr. Kunuuka baalowooza nti agenze bweru okulaba kiki ekyabadde mu ruumu. Bwe baamulaba ku geeti ne bamukubirawo amasasi. Bamukubirawo essasi. Naye Muwanga najja ku bbaala. Ku bbaala kwennyini, nze nali ku bbaala. Muwanga n'agamba nti walaba nti abasirikale, Binayisa yanyiziza abasirikale, tekiba bakuba amasasi. Tekiba bakubye amasasi. Nensirika. Kati n'asiibaawo, n'avaawo,
n'abantu abatono nga bamwetoolodde batono n'alinnya waggulu mu ruumu n'agenda mu ruumu eyali presidential suit ya Muwanga ya binayisi. Later in the evening Muwanga najja in the same bar nanga olwonu kata afuse president bamugyeko tetwamanya of course baali bamugiddeko eyo entebe kati Muwanga najja naga nti olaba abasirikale banyiize nti kwe kukuba oli omuwala wangobye esasi tinibamutira wali nensirika saayogera kumbe baali Muwanga benyini bebaali batoye order nga balowooza abalabi bebakoze. Exactly. Paulo Muwanga ono yali amanyiddwa okuba nti yali mukwano gwa Mr. Jabiri Bidandi Sali era nga baali bakozeko ne bizinensi bonna. Bidandi yali munnabyabufuzi amanyikiddwa era nga mu kiseera kino kye twogerako yali Secretary General wa Uganda Patriotic Movement yali ekulemberwa Museveni. Mu bwangu ddala nga Museveni ne basajja be bamaze okulumba Kabamba, Bidandi Sali yakwatibwa ng'ateeberezebwa okuba nti y'omu ku baali emabega w'okulumba Kabamba eno. Bidandi bwe yakwatibwa teyatwalibwa mu kkooti era nga gye baamusibira n'ab'eŋŋanda ze tebaategeerayo. Kino kyaleetera mukyala we Susan Sali okwewubanga ku ofiisi ya Paulo Muwanga ku Nairo Mansions okubeera ng'ayambibwa era nga mukadde ako Paulo Muwanga yali Vice President era nga ye Minister wa Defense. Obula mukyala wa Sali yakanda kwewuuba ennaku ne zifuuka emyezi naye nga tewali kumuyambako nakugenda mu maaso. Mu kiseera President Godfrey Lukongwa Pinayisa we baamuggira mu ntebe y'obwa pulezidenti tewali n'omu yafaayo kubeera nga yeekalakaasa kuba abasinga obungi baali bakimanyi singa banaakwatibwa nga beekalakaasa kajja kubajjuutuka. Muwanga bwe yajja mbuyinza bannayuganda abasinga obungi bakimanyirawo nti Milton Obote asembedde. Muwanga abasinga bagamba nti ne Isaya yali musajja atateeberezeka kikyagenda kukola oba kyagenda kuzzaako. Era mu biseera ng'ebibiina by'obufuzi biri mu kweteekerateekera akalulu ka 1998 Muwanga ono yagenda ku International Conference Center n'ayogerezeganyako ne badelegates ba UPC. Era nga conference eno abasinga obungi baali basuubira nti egenda kutwalira ddala ekiseera ekiwanvu. Badelegates nga batudde Muwanga yayingira n'atuula mu ntebe ya chairman era ng'ono yayogera ebigambo bitono nnyo olukuŋŋaana ne luggwa. Ono yategeeza badelegates nti tebalina kumala budde n'abalagira okuddayo okubeera nga baggulawo amatabi ga UPC mu buli kitundu bwe banaamala okugaggulawo balyoke bamutegeeze. Ono n'abategeeza nti balina okumwesiga era nti singa wanaabeerawo endogoyi oba omusege gwonna okugezaako okutataaganya enteekateeka zaabwe bajja kugusesebbula. Muwanga olwamala okwogera ebyo miitingi n'eggwa. Muwanga ono era bwe yabeerera pulezidenti yali musajja akyaza ennyo abantu era ng'abamu ku baamukyalira mwe mwali ne Dr. Kawanga Ssemwogerere eyali omukulu mu kibiina kya Democratic Party. Ono yamukyalira nnyo era nga buli lwakyala bamugulira ebyokulya n'ebyokunywa nga bwe boogerezeganyaamu ne Muwanga mu nsonga z'ebyokulonda nga bwe binaatambula. Kyokka Kawanga teyamanyanga nti Paulo Muwanga yalinga amusiba katambaala. Olunaku lumu Muwanga ono yali ku bbaala ya Nairo Mansions ne zireeta Deputy Principal Private Secretary we Emmanuel Tumusime Mutebire. Ono n'amutegeeza nga Mr. Bantulaki yali Deputy Inspector General wa Poliisi bwe yali azze okubeera ng'ajjukiza musajja mukulu Muwanga pick-up ye gye baali bamusuubiza. Muwanga olwawulira bino yakyuka n'atunuulira Mutebire ssaako ne Bantulaki era kye yazzaako kwe kulagira nti bamuwe. Era bye biseera bye bimu General Manager wa Nairo Mansions Mr. Tom Mboijana bwe yavaayo n'asaba Paulo Muwanga nti ayagala kumugulira ku Mercedes Benz era bw'atyo Muwanga n'amulagira agende ku Spear Motors afuneyo emu. Wabula bwe yatuuka ku Spear Motors ono baamutegeeza nti wasigaddewo Benz emu eya Ame Green era tebasobola kugimuwa. Wabula manager wa Nairo Mansions yakomawo n'ategeeza musajja mukulu Muwanga nga bwe bamulagidde nti emmotoka eriyo tebasobola kugimuwa. Paulo Muwanga yawandiika ebbaluwa mu busungu obw'ekitalo n'abategeeza nti emmotoka eriyo bagimuwe kebeere ya Ame Green, Green Grass oba Green, ekika kyonna ekiriyo bakiwe Mr. Mboijana. Era mu bwangu obw'ekitalo aba Spear Motors tebaalonzalonza bwe bati emmotoka ne bagimuwa. Era mu mbeera y'emu
ab'enganda za Muwanga bajjanga okubeera nga abawa ebirabo, era ku mulundi gumu waliwo eyajja n'amusaba okubeera ng'amugulirayo loole. Muwanga ono yamutegeeza agende ku ECTA Motors abeere ng'agifuna. Muwanga yali mugabi nnyo yadde nga bino byonna era gavumenti ye yali ey'okubisasulanga. Nga wayise emyezi egiwerako nga musajja mukulu amaze okwefunira ttatu okuva ewa Muwanga, yakomawo n'amutegeeza nga bw'avuze emipiira era giweddeko ng'asaba bamugulire emipiira gyayo. Muwanga kye yakola kwe kutegeeza musajja mukulu n'agenda agireete bagimuteereko emipiira. Nga loole amaze okugireeta, Muwanga yamukambuwalira n'amutegeeza nti agende taddamu okujja mu maaso ge. Olwagenda, Muwanga n'akyuka n'ategeeza abakozi ba hotel nti ezo ssente z'otwala ku luzzi ate ne zaagala ozinywesa amazzi. Mu gavumenti ya Milton Obote, Alhaji Ntegeru Bwama y'omu ku batono abaamanyikibwa okubeera nti baakola mu gavumenti ya Milton Obote nga baaliko mu bifo eby'amaanyi era mu gavumenti ya Idi Amin. Ntege Obote yamulonda ku kifo ky'obwa minisita era abantu bangi ne beebuuza musajja wa Amin ono kirungi ki eky'amaanyi kye yakolera Obote okumuwa ekifo ekyo. Tewali kubuusabuusa, Obote yali yakyawa abantu bonna abaaliko mu gavumenti ya Idi Amin nga kw'otadde n'Amin mwennyini, era nga kigambibwa nti ono obusiraamu ne gavumenti ya Idi Amin yali abitwala kimu. Wabula okulonda Alhaji Ntegeru Bwama ku kifo ky'obwa minisita, abamu ku basajja b'Obote ab'omunda kino tebaakitwala bulungi, nga bamu ku bo kwe kwali Paulo Muwanga. Muwanga ne banne baateekateeka okulaba nga Lubwamu ono bamuggyawo ng'obudde bukyali, era nga kye baali balina okukola kumumiza mu kkamusu. Akawungezi k'olunaku lumu, Lubwamu ono yali aliwuwe ng'awummuddeko, n'afuna olukomo lw'essimu nga luva eri mukama we Vice President Paulo Muwanga. Era nti ono yali asuubira alina by'agenda okumubuuza ebyekuusa ku mirimu gya gavumenti, tiwabula ate ekyamugya enviiri ku mutwe. Ono ensonga ze yali amugamba zaali tezirina we zikwataganira na mirimu gya gavumenti. Olwo ku Nairo Mansions, Paulo Muwanga yali ateeseteese basajja be ab'amagye basatu bagende mu maka ga Lubwama babeere nga bamumaliriza. Ku b'amagye bano, musajja mukulu Lutalindwa yali amanyiiko omu Sergeant Opobo. Sergeant Opobo ne banne bwe batyo bagenda mu maka ga Lubwama, wabula bagenda okutuukayo abakuumi ba Lubwama okuva e Tanzania ne babalemesa nga waliwo n'okuwanyisiganya amasasi mu bungi, era okukakkana nga Sergeant Opobo akubiddwa essasi mu kisambi. Ntege bwe yategeera nti embeera ekaaye, ono yadduka mu maka ge n'abakuumi be. Kyokka ab'amagye ba Muwanga bwe baddayo ku Nairo Mansions ne bamutegeeza ekibaddewo, ne bategeeza baddeyo ennyumba yonna bagisaanyewo obusaanya. Mu kuddayo, engeri Sergeant Opobo gye yali akoseddwa ye teyaddayo, ekifo kye ne bakiteekamu omulala nga gwe baali bawadde ne RPG. Muwanga yali agamba nti oboolyawo Lubwama alabika akyali mu nju ye yeekwese, nga ensonga lwaki yayagala bano bagende ne RPG bagisaanyewo yonna naye agenderemu. Oluvannyuma kyategeerekeka nti ono yali yadduse dda n'agenda n'abakuumi be, wabula nti wakati mu kuwanyisiganya ebyasi muwala we yakafiiramu. Lubwamu ono ng'amaze okudduka, musajja mukulu Milton Obote teyavaayo kubaako kyayogera ku ngeri minisita we gye yabuzeemu oba yadde okulekulira. Ne Paalamenti nga kw'otadde ne Kabineti tewali n'omu yavaayo kukinyigako, era olwo ekifo ekyali nga kikalu ekya minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obulambuzi ne bakironderamu minisita omulala, era nga gwe baakiwa ye musajja mukulu Lwakasiisi Chris. Olwo mu mwezi ogwokubiri 1982, aba Uganda Freedom Movement abaali bakulemberwa Dr. Andrew Lutakome Kayiira eyaliko minisita mu gavumenti ya Yusufu Lule ne balumba Barracks y'oku Lubiri. Bano akabondo kaabwe amakanda baali bagateeka mu kitundu ekya Lubaga n'ebitundu ebyetooloddewo, era ng'oluvannyuma lw'okukola obulumbaganyi obwo, amagye ga gavumenti gaabagoba ne badduka nga boolekera ku luguudo lw'Emityana. Mu kukola omuyiggo mu kitundu eky'erubaga, amagye ga gavumenti gakwata abantu bangi nga balala baakubwa n'ebyasi. Abamu ku abo abaali bakubiddwa ebyasi ab'enganda zaabwe baabatwala mu ddwaliro ery'Ensambya ne babasuulayo bo ne badduka nga nabo batya nti singa amagye ganaabakwatako gayinza okubayisa mu mpisa y'emu. Muwanga naye mu kwenyigira mu kaweefube ow'okunoonyereza ku baali emabega w'okulumba Barracks y'oku Lubiri, yasitukiramu n'agenda mu ddwaliro lino. Muwanga olwatuuka mu ddwaliro lino ery'Ensambya n'asikambula abalwadde abaali ku bitanda nga kw'otadde n'okubambula ng'anoonya ebiwundu by'amasasi bye baali balina. Oluvannyuma nga Muwanga amaze okukola ekyo,
yabalagira bano ne bateekebwa ku bimotoka ne batwalibwa. Oluvannyuma Muwanga yayogerako eri abasawo ku ddwaliro lino ssaako n'abamawulire abaali bakuŋŋaanye n'abategeeza nti kino akikoze kubanga tewali mulwadde yenna aliko biwundu by'amasasi akkirizibwa kujjanjabibwa mu malwaliro ag'obwannannyini. Wabula mu bamawulire bonna abaaliwo n'abantu ab'enjawulo tewali asobola kuddamu kubuuza Muwanga kibuuzo. Ddwaliro ki erya gavumenti bano mwe batwaliddwa. Mu kiseera nga Muwanga era ye Vice President ku musajja mukulu Milton Obote, waliwo muganda we ow'obuwala eyali ayina ebbaala mu kitundu eky'Ebusega. Era nga kigambibwa ab'ebyokwerinda baategeezebwa nti abamu ku bakwata mmundu babeera nnyo mu bbaala eno. Muganda wa Muwanga yakwatibwa oluvannyuma n'attibwa, era nga byogerwa nti ono okuttibwa byali biragiro bya muganda we. Olwo oluvannyuma nga ba NRA batutte obuyinza, akakiiko akalwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo baatandika okuwuliriza egimu ku misango egyali gigenda maaso n'okuvunaanibwa Muwanga. Era egimu ku gyo mwe mwali ebyali bigambibwa nti ono ye yali emabega w'okuttibwa kwa sisita we. Wabula Muwanga mu kumubuuza yategeeza nti ono alabika yattibwa olw'ebikolobero bye yali akoze, era n'ategeeza akakiiko nti ko kakola okunoonyereza okwakwo. Nagenda yamubuuza about that sister of his. Muwanga yamugamba mbojja kubuuza beeyo mbojja obuuze mbojja yalaga. That's what he answered. Muwanga n'amugamba nti look here, nze Muwanga nali Muwanga wa mukwano gwa Nassa, nali mukwano gwa Nkuluma, nali mukwano gwani. My children are pursuing 3rd degrees, 2nd degrees and PhDs, and you call me buffoon. Kuba nagenda yali amugambye nti you got this buffoon. Muwanga n'atabuka mu inquiry. Wakati okulwanyisa gavumenti ya Milton Obote nga kugenda mu maaso, waliwo okulwanagana okwali Namugongo okuliraana omuzikiti gw'Abasiraamu ssaako n'ekiggwa ky'aba Anglican. Era ng'amagye ga gavumenti we gaatuuka mu kitundu ekyo gaatandika okuba abantu kumpi n'okutta buli kiramu. Era ng'enkola gye baakolamu kigambibwa nti byali biragiro bya Muwanga. Era ng'ebimu ku bye baakola bano baakwata embizzi ne bagisalira mu muzikiti. Ate ku kiggwa ky'aba Anglican bano battawo Reverend Mbaziira. Kyokka kigambibwa nti Muwanga bwe yafa, omulambo gwe gwatwalibwa mu Namirembe Cathedral okubeera nga gusabirwa. Era nga Bishop Livingstone Nkoyoyo, mu bigambo bye Bishop Nkoyoyo yategeeza abakungubazi nti mu kiseera we baafiirwa Reverend Mbaziira, omulambo oguli mu church yali Minister wa Defense ssaako ne Vice President, era nti yali musajja w'amaanyi nga bonna we bakimanyi. Era n'abategeeza nti bonna bajjukira engeri gye baatobamu okubeera nga bafuna omulambo gwa Mbaziira okuguleeta mu church. Era nti bwe baagufuna baaguganzika bwennyini Muwanga ogugwo bwe baguganzise. Mu biseera ebyo kituufu abayeekera baaliyo Namugongo kubanga Lule yali aweereza rediyo Kyaligonza we baginona Namugongo ne bakuba abasirikale baabwe Obote bakubire Namugongo. Naye ne Muwanga n'aweerezayo abasirikale ne bakola operation gye baakuba ne bagenda ne mu church, it's a seminary ya Anglican church, ne bata Reverend Bazira ne bamuta. Anglican church n'esaba omulambo gwa Reverend Bazira baguziike. Muwanga n'agugaanira for 2 days, n'agaana guba. Church of Uganda neyeegayirira, finally neegubawo, neekola ki gavumenti neegubawo. Ne bagutwala Namirembe ogusabira. Kati Namirembe waliyo omwami omu era Kawuma, Reverend Kawuma. Kakati ne bagamba nti omusajja yali was no nonsense man. Manyi nga Anglican church people boogera wazi. Ne bagamba nti omusajja ono kyakwogerera bubi Muwanga. Ne bagamba nti kakati
kye tuba tukola katwete nk'oyoyo we Mukono yali tanafuka archbishop. Nk'oyoyo yali family friend wa Muwanga. Kati nk'oyoyo najja ne bagamba yaba asaba. Nk'oyoyo kye yasaba kwe kusaba n'agamba nti omulambo gw'abazira ne baguteeka nga wali. Kati nk'oyoyo n'asaba n'agamba nti banange mujjukira Muwanga ono we wabeerera minisita wa defense, vice president in fact yali vice president. Muwanga twamusaba omulambo gwa munaffe Maziira n'agaana gutuwa. Naye twamaze ne tugufuna omulambo ne tuguteeka wali guugulu gwa Reverend Bazira. Naye Reverend Bazira we tumugalamiza era we tugalamiza Muwanga we twagalamiza ne Bazira. Ti buli omu yalirowoozeza nti Muwanga alina kyajemu kyatwala mu nsi kyatutte mu nsi tinaye ne Muwanga naye we yagenze nga Bazira gwe naye talina kyatutte. Nk'oyoyo mu Anglican people boogera. Nk'oyoyo abantu bonna nibaga nti yatewulira nk'oyoyo ate nk'oyoyo nibwe tuba tetugamba n'ayogera ekirungi ate yayogede. Abantu tebateekawo mbeera yakusanyuka nga Muwanga afudde. Basanyuka. Nze omusajja yasooka kumbulira eri mu radio anyway ku Museveni, naye abantu basanyuka mu ngeri yaabwe. Buli wasanga nga akugamba ng'asanyukira Muwanga okufa kwa Muwanga. Muwanga yasanyuka kuba kwa Muwanga kwasanyula bangi. Nze nasooka nali nkola ku House of Entertainment ku Crest Towers. Nze omwami yasooka kumbulira, yasooka najja n'agamba nti naye kaafe ngamba kiki naye kaafe ngamba kiki ti Muwanga afudde bantu bena nitukuba kerere Muwanga afudde. Noito baali babiri, Noito Joka bw'atyo. Noito Joka bwe yafa wali omwami omu yalinga musajja mugaga. Twabeeranga nga wano yajjaawo mu Nairo Mansions, yalina emmotoka zi transport naye ng'ajja nga wano Oito Joka nga yafe. Naye ng'oyo omwami bamuyitanga Simon Sengendo, yabeeranga akyebantu wano. Simon ng'ajja banange Oito Joka afudde. Oito Joka naye ng'addanga ali mu nju ng'atyabula amazina gati. Naye kufa kwali kungi. Kwali kungi naddala Muwanga wozikira purupa. Muwanga nga tata nobody n'abuuza. Tabuuza. Muwanga was power.